Yes, mu kaseera kano twolekedde ekyatuleese. Nina omukyala Heavy ali mu full HD. Ali mu full 1080. Era oba omwetaaga olina okukakasa nawe oli mu 1080. Julia, lwaki olumba America? Oli America? Neba ne manyi oli China. Kubanga? Oli mu... Oli mu level. Ani nze? Anze no sewo. Abantu bakola 6 packs nze nkola 99 egi. Ebem. Yeah. Ate mu Africa oba tolina 99 oba tolina sente. 6 pack abe batalina sente wane waffe. Okimanyi naawe. Gonoonya alina 6 pack oba onaanya 999. Kiwedde. Nenga oli oti omugole. Nze ndikiriya, omugole alikiriya, buli kimu kyonna kiri magida masavu meerere. Embeera etambudde etya muno twakulabako awo emabega bakutwalira naawe olaga abantu Alien Skin ate tukola ne Bobi Wine. Tujja kubuuza kikituufu ekiriwo ogwawa. No, bino tebiri mu kugwa. Alien Skin mwagala nga generation musician. Okitegeera nze I like musician ali naddala ba upcoming mbagala nnyo ali naddala omuntu ng'ova mu ghetto mba ngenda kufiirako munnange ng'ova mu ghetto kati omwana Alien Skin gwe tomanyi engeri gye tutoba kuva mu ghetto nze okuva ebwayiso okuviira ddala mu bibanda okutuuka wentuuse it was a hustle. So when I look at Alien Skin okutuuka watuuse I appreciate him mu short period of time. I appreciate him so much. Kati abantu ngaffe ababaddewo we are there to support those people, not to criticize them, si kubavuma, si kubalinnyirira, but we are there to support them. Osegeera kubanga bw'avaayo alina abalala bagenda okujjayo gwe botasobola kukola ki kujjayo. So Alien Skin I like him so much. Osegeera. Kati gwe tugambe nti oli ku side ya Alien Skin oba bombi oba alimu nnyo Bobi Wine ne Alien Skin. Bobi Wine is a leader. Osegeera takyali ku level ya Alien Skin, he is a leader. Mukulembeze oshegera era bwe mba criticizing Bobi Wine simu criticizing nga muyimbi bwe mba nyina kyengendo mu criticizing ako oshegera era bwe mba nyina kyengendo mwebuuzaako sigenda mwebuuzaako nga muyimbi mwebuuzaako nga mukulembeze oshegera because even me and myself I'm a leader oshegera so kati bwe mba ngende wa Bobi Wine bwe mba ngende wa Bobi Wine ngendayo ng'omubuuzaako ng'omukulembeze omwebuuzaako ng'omukulembeze but with the Alien Skin I support him I like him because he's a musician oshegera. Abantu ba crosstinga munnange ku show ya Fefe Busimbo ate lwaki olumba principal lwaki ojjeno tujja kunoonyako tukubuuze. No, principal yajja n'atuula wendi ate ekisooka simulinaako buzibu talinaako buzibu isadde ya we talked ate nekyewuunyisa ebintu bye twayogerako this is the issue kyembadde gamba twayogera ku bintu bya bukulembeze ng'abakulembeze nze sobola muwa amagezi but ye yali ampabulamu mu bintu ebimu okitegeera nga bwe nteekeddwa biraba nga bwe tuteekeddwa okubaako bye tukola okusobola okugezaako okuba nga tusembeza eggwanga. Baali bakuvumyeko ani nze kibuzo ekivumo ne kikuluma nnyo teri kivumo kisobola kunnuma okitegeera as long as kubanga tutambulira mu society whereby people bangi bo baba bagala ku identifyingira mu ngeri eri negative okitegeera but if you give ears eri omuntu ali negative joli then that means you're going to lose okitegeera tewaridingira okutuukawo otuuse tewaridingira ku negativity you came because you were positive in your mind you worked with the people who are positive abalabanga ideas zo nti oli wakabi that's why you became successful that's why you succeeded in life okitegeera so nze omuntu asobola okwogera byonna byayogedde but I don't give ears to negativity okitegeera. Abavijje sente ennaku zino mufuna nnyingi nnyo twakalaba wali wakamala omukolo booti nemu oba muyite mukulu wo vijje jingo naye n'akola okukyala wakulabako kwe nakulaba of course he told me yaŋŋamba omukolo gwo mwagutukweka nti ogambye yagamba lwaki twakola ki no mulimu abantu abasalawo okubanga life yaabwe bagitambuliza mu privacy okitegeera jingo muyo muntu ali private era tosobola kumala gamusangasanga it's the same with me. Wano nazeewo olw'ensonga omukulu yankubidde essimu mukulu Yasini yankubidde essimu nanga Junior njagala kulaba nina byenkwagaza nga nze omuntu ne mugamba okay it's fine I'll be there okitegeera so kati nejinga ali so private sente mukafuna okubanga mutazeewo
ekintu kati mu kisoosootole no gy'emyaka okitegeera gy'emyaka byonna tubikoze at the end of the day waliwo kye bayita right path waliwo ekkuba ettuufu ly'oteekeddwa okukwata bw'oba olina abaana olina okubalaga nti bw'obeera ne maama wammwe ateekeddwa okubeera ng'akiriwo ekiti ne bwekiti okitegeera nze omukolo nagukolera mukyala wange waba nagukolera n'abaana bange okitegeera basobole okumanya nti nyina omwana ow'obuwala bw'aba akuze akimanyi kati yakimanya n'agamba so muzadde bw'atuuka mu mbeera eno okitegeera ate kati awo osobola n'omutuuza n'omugamba kwanze muwala wange yambuuzaako but you have been together for so long why did you decide to do it right now netumugamba twali tweteekateeka ne muganda naye ate kiba kirungi ogukola nga tonnaba kuzaala n'alyoka akitegeera n'agamba by the way that's okay that's all right kibuusa maaso kino munaye maaso kyonna kyombuuza kimbuuze wali oŋŋamba nga sinnaba kutandika kukola mikolo byonna byogere yagala kunkubya naye tuludde nno oli kyali wange ya mu media ekiri surprising mu bantu ba media I have mikwano gyange batono okitegeera omanyi abantu ba media sibeewa nnyo omuntu wa media leero abakyaliwo nkya n'omusanga ng'akuli bubi okitegeera naye ng'ate abadde nga kyaliwo naye kati mu bantu benina nga bakyali bange aba media tolina kibi kye wali onkoze era bw'onsanga onsaba kayita baŋŋamba ku mukolo oba wali luddawa jjukira olunaku lwali lw'abakyala alina mwami naye ofuna ddi omwami ku basajja abali wano 70% abali wano bonna basajja mpozi nga olina ensonga zomanyi mulina ensonga munfunira omusajja nga mugagga alinamu kasente ogenda mujjawa kati kankubulire omusajja yenna ng'alina ssente nga mugagga kiba kitegeeza yakwasaganya dde obuvunaanyizibwa obutambuza obulamu bwe ogenda musanga ng'alina ssente alina omukazi alina family okitegeera kati buli musajja gwolina otutandika n'omusajjawo wadde bawoza amate simanyi tutandika naba ate ssente nezikola ki kiba kitegeeza gwe muzikola ate n'ozirya naye n'akukoowa muzikole era muzikole zibeewo so that you can maintain money byataata munnange byataata mwana bitalo byamuzeeyi bitalo muzeeyi ki ekyabaawo tusonyiwa okubuuza embeera yali etya kyekya sobola bidisikasinga ebyamuzeeyi sobola bidisikasinga bula kyensobola okugamba nti bitalo okubanga muzeeyi yakola ki yayitamu mwana abantu bakubeerawo abayimbi baserebu kuba bapromotinga nnyo those who were supposed to be there, who felt like they have to be there physically, they were there. And those who were abatasobola kubeerawo physically, they were there in other mu ngeri endala. So I appreciate nsiimira ddala. Nze bona bakyali bange bambeererawo n'abatali bakyali bange bambeererawo. Bayinza okuba nga abamu tebasobola tuuka physically, but even right now abaafuna amawulire nga bali okutegeera, they get back to me. Nokula already nali nkuze just nga wakaba ku mukolo ne tukaba atakaba mugwe batamenya naye akabe nakaba lwa nsonga I was so happy okulaba mukyala wange n'abaana bange ekisookera ddala ebbanga lye twatwala nga tutegeka omukolo ogwo osegeera nti we invested ng'ogyeko ekyokuba nga tuteekamu ssente. There was so much emotions they were investing mu preparations z'omukolo osega me and her to discussing kino sente nezibula tugaba na kino tunakifuna osegera so okutuuka ku lunaku ne lubeera so successful like that I was so happy osegera like any other person olaba Manchester wangula kikopo n'enkaaba ate Arsenal eyina ekikopo Arsenal eyina ekikopo kale